Abavubuka ba Youth Coalition for Change okuli Joseph Mubiru ne Ferdinand Lutta enkya ya leero balabiddwako nga bakwataganye n'ebikutiya omubadde obubizi obusiigiddwa mu langi awamu n'amannya g'ababaka ab'enjawulo. Obubizi buno obubusinga bubadde busiigiddwa mu langi eya kyenvu awamu ne bbululu nga kuliko n'ebiwandiiko ebibadde biwakanya ensimbi obukadde obubiri ez'okugulira ababaka emmotoka awamu n'okubalumiriza nga bwe batafudde ku muntu wa bulijjo eyabasindika mu paalamenti. Bano olutuuse ne basumulula ebisawo byabwe olwo obubizi 10 ne buwamatukamu ekintu ekitabudde poliisi ng'erina okukwata ababuleese awamu nabwo. Poliisi amaanyi esoose n'egamalira ku bavubuka bano kyokka ng'olumaze okubakwata olwobwanga n'ebwolekeza obubizi. Olutalo luno lubadde lw'amaanyi n'okusinga olw'okukwata abavubuka kubanga obubizi bubadde obwedda budduka wadde ng'obwedda babutaayiza. Bano batabukidde ddala era ng'ekidiridde kutandika kubusamba ng'ono omusirikale alabiddwako ng'asamba obubizi nga n'obumu bubadde tebukyasobola na kutambula. Oluvannyuma babukutte nga bwe babusuula mu bukutiya mwe bwajjidde era ne buteekebwa ku kabangali ya poliisi kwe batadde n'abavubuka olwo ne butwalibwa ku poliisi ya CPS wano mu Kampala. Wabula omwogezi wa Paalamenti Chris Obole avumiridde ekikolwa kino n'agamba nti tikyalina kye kikanga kubasuulira obubizi. It has no substantive impact other than capturing the attention of the cameras, of the media. So people who have run out of ideas play politics in the media. Tulina avenues nyingi ze tusobola okuyitamu okwadressinga issues. Ne bw'okunamira kufuru tesobola kweggula. Olina kunoonya method ngeri ki gy'ogigulamu naye ne bw'ogikunamira ne bw'ogiwemula nga kufuru nzigale tesobola kweggula. Kakati naffe kye tusaba abavubuka abafaabo. Tumanyi nti abasinga tebalina mirimu. Era naffe kituluma okulaba nti government espendinganya. Olwaleero ddidde akabizi okawandiiseeko amanya ga leader of opposition Winnie Kiza ogawandiiseeko speaker ogawandiiseeko abo amanya amala agabaddeko ago. Naye yo si ye solution ya problem ze tulina nga Paalamenti. Okusinziira ku Obole, buli nsonga ekolebwako mu Paalamenti eriko embalirira nga n'olwekyo emmotoka z'ababaka nazo mweziri mu mbalirira eno. 3.8 trillion was given to Minister of Works to deliver services. Over 2 trillion shillings was given to Minister of Education to deliver services. Isn't that money? Parliament of Uganda was given 400 billion for its activities. Is that more than 3 trillion for roads? Guno sigwe mulundi ogusoose ng'abavubuka bano basuula obubizi bwa langi ku Paalamenti ng'era abamu ku bannaabwe bakyattunkana musango guno. Hairati Nakaweesa, Kingdom TV amalindirire. This is Kingdom TV.